yanza muzukula solo sonko musabeti onterede muzamu gulo tubenga tutambula fena fune ekira musoko veno jende assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10 katonyeza 5 embuti kizikwenkwaniriza 10 katonyeza 8 Masaka 9 katonyeza mukaga Mbalala wonna tubutikidde kano kadde kachiri atabala abali kungure zingireze furuma Kampala kadde kano ngokirizo game mu radio zonna obengo otaddeko mukwano gwangu okozo kusala okutufu mukadda katufu akadde kano wonna buli woyita nyumba ku nyumba stensene ku stensene kibuga ku kibuga stage ku stage steering ku steering sonko musa baba katikirizo obugumikiriza busagala buwanvu yannyo kosha wonna wali wasinzira kubanga mukwano gwango otuliriza akadde kano tusimbudde baba tebyakomo no mugente ekiri atabala kakati tutandise okubanga tutabala betugasaka betugasengeje betugakuwa yaddenga ensinene tugisembeza wenyini woli ku 10 katonyeze 5 embutikizi 10 katonyeze 8 Masaka 9 katonyeze mukaga Mbalala tusimbudde semazinga wa Afrika batutandikidde abakungu batunulidde South Sudan olutalo lonna luliyo bagambye nti South Sudan okugonjola ebizibu bibalina n'emberebeza eri wakati wa Dr. Riek Machar Salva Kiir Mayardit bana amaanyi ge bayinza okukozesa sige gayinza okubanga gamala ebizibu byabwe okulwanagana okugenda mu maaso wakati w'okukayanira obuyinza kukusinziira ku mali gatongera okubanga tufuna Ministry of Finance bakunkolagana n'amawanga amalala ya Russia egamba nti South Sudan bateekeddwa kutuula so si kukozesa lyanyi nga baga nti buli omu atwalaganye munne entatinda tekijja kusoboka okusinziira ku East African countries government zibadde zikoze omulimu ogw'amaanyi okugezaako okukakanya amawanga gano naye kiteeberezebwa okubanga waliwo amaanyi agakozesebwa naddala okubanga buli omu ayina emmundu buli omu ayina abamuwulira buli omu ayina gy'asaka okufuna ebyokulwanyisa atwalaganye munne entatinda kakati kukusinziira ku mwogezi wa Ministry of Finance bakunkolagana n'amawanga amalala ya Russia Maria Zakharova agamba nti enjuyi bbiri bateekeddwa kutuula okusolvinga ebizibu byabwe batuule bakanye South Sudan lemo ku mawanga agasinga okubanga mato mu nsi yonna South Sudan yafuna obwetwaze mwaka gwa 2011 Riek Machar na Salva Kiir neje buli kati tabanna bakubanga bakanya buli omu ayongera okubanga asonga mu munnenwe gwe ABCD Salva Kiir obuyinza naye abwagala lulwe Riek Machar namuga nti nedda sebo taata nange ekintu kino njagala kubanga nkikwatamu kakati UN Security Council bamaze okubanga bategeeza ne bagamba ekyenteekateeka ezibadde zigenda maaso n'okubanga zikolebwa South Sudan bagijjeko nati naddala ku byokulwanyisa bagambye nti tetusobola kubanga tujjako yi South Sudan nati ezaali zagitekebwako naddala buta bwefunamu ebyokulwanyisa olw'okuba nti embeera eyongedde okubanga nkaawo mu South Sudan UN Security Council egambye bannange tukkirize tugaane singa bucha kumacha ne tukkiriza South Sudan nati ze twali twagiteekako naddala mu kufuna ebyokulwanyisa okuva mu mawanga ag'enjawulo singa tukkiriza South Sudan etandika okubanga ekozesa efuna ebyokulwanyisa okuva mu mawanga ag'ebweru endoli tetusobola kubanga zikomekerezebwa engeri emu gye tusobola okuyimiriza omusaayi oguyiika mu South Sudan kwongera kutipa naddala obutafuna byakulwanyisa okuva mu mawanga ag'enjawulo galikosha 10 katonyeza 5 embutikizi enteekateeka zibadde zikola bagaga nti owange nti bandi bange enteeka era nga 29 sirwa lunaku olw'enkya bano badde bateekeddwa okubanga bagenda kuggyibwako envumbo naddala ku byokulwanyisa okuva mu mawanga ag'enjawulo bingire mu South Sudan basobole okubanga balwanyisa obubinja bw'abatujja obw'enjawulo kakati bagambye tetusobola kubanga tukkiriza South Sudan tugijjako envumbo tugenda kwongera okubanga omusaayi tukugiringa abagambye tuguyiike African Union Peace and Security Council bagambye kino tekijja kubanga kisoboka South Sudan tugira tukyatipa naddala ku nsonga ezikwatagana okufuna ebyokulwanyisa kubanga tutegedde buli lwe tubawo ebyokulwanyisa okuva mu mwezi ogwokusatu abantu 180 beba kafa wakati wa Salva Kiir Mayardit ne Riek Machar okufuna obutakanya bano bagenti nedda
olunaku olw'enkya badde balina okubajjako nat ku kufuna ebyokulwanyisa kakati bagenda nti kusinziira ku mbeera nga bwefaanagana nedda bayinza okubongezaayo paka mwaka gwa 2023 okujjako nga bamaze okwesetinga ekitali ekyo kyebagenda kubanga babakkiriza kubanga buli luuyi lwoluta Riek Machar afuna abamuwagira ne bamuwa emmundu Salva Kiir Mayardit naye afuna abamuwa ebyokulwanyisa ogenda okukakana nga South Sudan eyongedde okugwa mu ntata byonna ng'obiwulira Isirairi bwetu tena kubanga etuula wakati mu kubanga bawanyisiganyiza emizinga nakugambyeko olunaku lwajjo nti abasajja Abahuthi basindisa hypersonic ballistic missile negikuba ku kisaawe ekya Isirairi bwetu nayo tenywa guteeka bwemaze okubanga esindise Sana Airport mu kibuga ekya Yemen batugambye ekisaawe ky'ennyonyi kikubiddwa Isirairi bwete ekubye emizinga gikubidde ddala bakoze ennumba zibadde nnyo ennamba Isirairi nga bw'ogimanyi ekoze ennumba zibadde nnya ekubye runway ennyonyi bwe zitambulira awo basanzeeko ku kisaawe ennyonyi zikubiddwa wasigaddewo ennyonyi emu yokka sinzira ku malo getongera kubanga tufuna Abahuthi nabo bakakasa baga nti obusajja bwetuyisizaamu olwokyo Yemen's main airport ekubiddwa bagamba nti wabaddewo projector zibadde 2 emizinga gibadde 2 gino gikosezza era si kyangu kati ennyonyi okubanga zibuuka ku kisaawe Sana International Airport Yemen Khalid Ali Sharif General Director w'ekisaawe kya Sana International Airport agambye naga nti ekituufu kiri nti ebintu ebisinga obungi bidestroyingiddwa bisaanyiziddwawo wasigaddewo ennyonyi emu ey'abantu ba bulijjo yokka yesigaddewo ennyonyi ezisangiddwa ku kisaawe abasajja bazikumyeko akaliro Defense Minister wa Israel Katz ategeeza naga sonka nti wangi tageti z'abayekera tuzikubye be bayita abayekera be Bahuthi era ennyonyi zaabwe tuziwokyezza ezibadde zisigadde ku kisaawe. However, fires the state of Israel will pay heavy price. Buli ayokya buli alumba Israel abajja kusasulira omuwendo munene. Kati ennyonyi za Israel no ennyonyi z'Abahuthi esangiddwa ku kisaawe abasajja bazikumyeko akaliro. Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu bw'atavudde n'ategeeza naga nti buli abatulumba manya bumanya nti kakati nga bw'olumbye Israel naffe tuteekeddwa okuba nga tukulumba era balumbye. Ripooti endala zongedde okuba nga zize zoolese ziraze nti bukyanga emmundu etandika kuba nga esekebbuka mu luwennanda lw'e Gaza. Wulira bannange. Gali kosha ripooti efulumye Israel nga yo kenyini efulumye za ripooti eno okuva nga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa-10 mwaka 2023 emberebezo bwe yajja wakati wa Bahamas ne Israel. Amerika yakaderivalinga ebyokulwanyisa ebizitowamu ttani 9 emitwalo 9 eza ttani z'ebyokulwanyisa Amerika ziyakawa Israel bukyanga olutalo olutandika. Ttani emitwalo 9 za byakulwanyisa Amerika zederivalinze mu Israel nga mu ttani ezo Israel ekozesezza ebyokulwanyisa ebyo omuli ne zibbomu. Ababadde mu lutambi nakubuulira negamba nti bbomu ezakasulibwa ku luwannanda lw'e Gaza ziri 10 times ku bbomu ezasulibwa ku Hiroshima ne Nagasaki mu ssematalo ow'okubiri Amerika zeyasuula ku Japan. Kati batugambye ettani emitwalo 9 nga za byakulwanyisa Amerika zesindise era omusimbi muyitirivu nnyo ogutotooganyizi ogukugamba ogwisaasanyiziddwa mu byokulwanyisa bino.
America ngezisindika mwebyo bisindikidwa mulimu emizinga mulimu ebyokulwanyisa omulizi bomu ebika ebyenjawulo gwomanya nti tani 9 abasajja bazisudde ku Rwanda lwa Gaza America esobola okubanga ebeerawo kireetedde abantu abasoma 4 n'okusoba okubanga tebasobodde kusimatuka abalala 12 n'okusoba bapooca na biwundu enkuyanja n'enkuyanja temanyiddwako mayitire kati nno nga tukyali mu kitundu kino ekyacondo kya buwala bukkiriza era tuviireyo ddala omudduumizi w'amagye aga Iran Major General Hussein Salami agambye Iran prepared for all scenarios. Omudduumizi w'amagye aga Iran netefutefu okwaniriza embeera yonna ey'obulumbaganyi ebeekoleddwa ku Iran. Sonko Musanti wangi, we tell American officials that we are ready for any scenario. Our country never surrender to the political will of others. Our fingers are on the trigger. Bano bakavunula batya munyambeko. Kano bakavunula batya. Our fingers are on the trigger. Engalo zaffe ziri ku trigger, ziri ku mandu so. And we are waiting for and we are in agambye atya tuli mu kweteekerateekera ambushi yonna esobola okubanga etugwako. If they dare a mistake, bwe bakola ensobi yonna they will receive, bajja kufuna ekyo. Iran kyemaze oteekateeka engalo z'abasajja aba Iran ziri ku trigger. Essaawa yonna mu Iran aga nti ani atakule watatakulikika. Major General Hussein Salami muduumizi w'amagye aga Iran ategeeza naga nti tetusobola kubanga tubatya. Abalabe baffe wonna we muli, you must understand, muteekeddwa okubanga abalabe baffe mutegeera nti Iran waliwo byekubaganyako ebirowoozo ne byetakubaganyako birowoozo. Awulira nga ayagala okutakule watamusiwa, tewali buzibu. Tuli mu kulindirira ambushi yonna eyinza okubanga etugwako. Tetusobola kubanga tukkirize omuntu omulala ajje seba atufugire wano nedda baba kikafuwe kigwegala mberikoni. Tugamba abakungu ba America tuli betefutefu n'obulumbaganyi bonna obuyinza okubanga bukolebwa. Our fingers on the trigger. Engalo zaffe ziri ku manduso. Ani aluleeta? Galikosha yitayitako mu kibuga wulabe, yitayitako mu byalo ebyenjawulo owulire kiri atabaala baba. Tusaanikidde, tubuutikidde. Omukulembeze wa America Donald Trump agambye Canada erina okusalawo ku bintu bibiri: okusasula dola za America billioni 61 ku nsonga z'okuzimba Golden Dome, oba ekitali ekyo ekkirize nti egenda kufuuka ssaza lya America. Donald Trump agamba Canada lyandibadde ssaza lya America. America erina amasaza gali 50. Amasaza gali 50 ge gakola America okubanga ggwanga ddene. Kakati agamba singa Canada egaana okususula billioni 60 za dola za America okuyambako America basobole okubanga bagattaganya bakole Golden Dome, eyagala okubanga ddala kiro abasajja bagikola esobole okubaka emizinga gyonna egiba gisindikiddwa mu nsi ez'enjawulo. Kireetedde n'omulashi okutandika okuba si kyakyala. Kim Jong-un naye yavuddeyo naye n'agamba si musanyufu. Omuchina naye n'ava n'agamba si musanyufu. America eyagala kuzimba Golden Dome nga nzito mu lukwata emizinga gyonna egiba gikubiddwa mu nsi ez'enjawulo. Omumerika ateekeddwa okubanga agirinako kopi. Kati Omumerika agamba Omukanada bw'oba tolina ssente ezo biliyoni 61 eza dola za America, kkiriza bwe gato ofuuke essaza lya America. Canada emugambye kikafuwe erigamba erikoni tetusobola kubanga tukkiriza. Genda ng'obiwulira. Omukulembeze wa America Donald Trump nambe mu musyono mu mannya ag'amagye ag'okutaka ag'okumazzi waggulu mu bwengula agambye Putin oli mu kuzannya na muliro. Nze nkubulira Putin abo abakudyekadyeka abo abakuwaanawaana ozannya na muliro. Putin okubanga azannya na muliro, Trump kikyategeeza
10:5 Bukedde Fama omuziki sonsomola. Webale nyubalire ddala kukkiriza kubanga tukyatambula ffena. Trump agambye Putin ozannya na muliro bibino. Oli ku 10:5 Kampala, 16:8 Masaka, 9:6 Mbarara, ne ku www.bukedde.co.ug. Bukedde Fama Embutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Nonno lwandibanga lutalo lwa bigambo, lutalo emmundu ng'ekyasekebbuka mu battlefield. Omukulembeze wa America agambye omukulembeze wa Russia nambemu musyo n'amaanyi ag'amagye asindika message enzito eri omukulembeze akwata namba 2 ye musajja mukulu Vladimir Putin, myaka 78 ku myaka 72. Trump agambye nti Putin ali mu kuzannya na muliro. Njagala nsindika message ennene eri omukulembeze wa Russia mugambe nti owange simanyi oba okimanyi nti ozannya na muliro. Agamba singa teyali Donald Trump kujja mu bukulembeze bwa America singa tunyume birala. Agamba nti kukiruubirirwa n'enteekateeka ezaaliwo Russia singa kakati omuliro gutuntumuka era singa Putin si ye mukulembeze wa Russia waliwo programu zennene nga baziteekateeka balina Russia mu birowoozo, nga kikutegeeza nti amawanga ga lukalu lwa Bulaaya n'amawanga gegate mu mukago ogwa NATO, mawanga 31 singa kugamba beekuŋŋaanya kanywa. Singa mpulirira embaga nga siyakwaniriza mugole. Agambye Donald Trump kyandibadde kibi, kyandibadde kizito nkukakasa sonko nti wangi Putin singa ali mu kuzannya na muliro. Bingi bye nasirikira, bingi bye naziiza ninga nti nonti naawo Russia eri mu kaseera akatali kangu. Enteeseganya bw'abanga Putin ali mu kuzizannyira mu buzannyizi, ali mu kuzannya na muliro, yandibadde mugazi nakkiriza tugende mu nteeseganya. Bino byadda mu kwemoolamoola ne yeemoolamoola nayogerezeganya naye ku ssimu nandaga nti olutalo ayagala luggwe naye emizinga gyanyugunya enkya neggulo mu Ukraine. Kyandibanga ddala kituufu alina ekinene kyayagala, naye nze nkubuulira azannya na muliro. Nze namwewunyiza ninga nti Putin abadde ki, alinga ayagala okugwa eddalu, yakola bino byakola. Agamba omukulembeze wa America bingi byeyaziiza, waliwo enteekateeka eyali ennene gye baagala okubanga bakola. Kaakati nno Dmitry Medvedev yaliko pulezidenti wa Russia agenda nti bw'oba ogamba nti Russia, oba ogamba nti Putin azannya na muliro, buli lw'ogamba nti azannya na muliro oba oyogera ku Ssematalo oba okusatu. 10:5 Kampala, 9:8 Masaka, 9:6 Mbarara. Bukedde Fama Embutikizi. Ekiri mu battlefield mu Ukraine, ekiri mu battlefield mu Ukraine, Russia ewambye ebyalo ebirala 4 biramba. Njogera bino gompuliriza. Russia ewambye oba etutte ebyalo ebirala 4, 1, 2, 3, 4. Abakungu ba America nabo bagamba ebigambo bya Dmitry Medvedev bibakubye wala. Ekya Trump okwogera nti Putin azannya na muliro ekyo tekibakubye wala, naye Dmitry Medvedev agamba nti Trump wagamba nti Putin azannya na muliro. Aba ategeeza Ssematalo owokusatu kubanga for them they have big machines. 10:5 Kampala, ne 9:8 Masaka. Bukedde Fama omuziki sonsomola.
okyali nange Sonko Musa katudde mbasajja tulabe ebintu nga bwe bitambula. Amawulire getongera okubanga tufuna kugambe eti kakati lutalo lwa bigambo yadde mundu eseka boka wakati wa Russia na Ukraine mu battlefield naye n'olutalo lw'ebigambo Trump yatakudde watatakulikika. Nkugambye musawo yange esoose nti Trump ategeza n'agamba omukulembeze wa Russia azanya na muliro era singa si Trump singa mu Russia ebintu byayonooneka dda era byandibadde nga bizito nga bibi eri gavumenti ya Russia. Dmitry Medvedev ono yaliko omukulembeze wa Russia ategeza n'agamba bwe kibanga Putin azanya na muliro era nga ekyandimuguddeko really bad things ebintu ebibi ebizito byandigudde ku Putin. Medvedev agamba nti okay bwe bibanga bwe bityo bibi nkakasa bukakasa nange bwe njogera bwe nti Trump aba ategera kiki ngamba agamba Dmitry Medvedev. Bw'oba ogamba nti ebintu ebibi byandituusa ku Putin byandituusa ku Russia nkukakasa bukakasa obanga ayogera ku sematalo ow'okusatu Putin bw'abanga azanya na muliro naawe manya nti kakati sematalo ow'okusatu gw'oli mu kuyita. Era message ennene ezitandise okubanga ziwanyisiganyizibwa bwe kibanga bw'otyo bw'ogambye manya nti kati sematalo ow'okusatu oba omuyita. I hope Trump understand this. Medvedev agamba nkakasa nti Donald Trump ategeera ekyo kye kitegeeza sematalo ow'okusatu kubanga wookwata naffe tusobola okukwatawo akabokisi kwotambula nako Putin naye atambula nako akanyiga pesa buli muzenga bwe guno gwetandika okubanga gusisimuka guno gwetandika okubanga gweteekateeka. Jjukira nti omukulembeze wa America Donald Trump yagamba Zelensky n'amugamba nti gwengezaako kuziiza sematalo ow'okusatu nkugamba towulira ngezaako okutulabika nga sematalo ow'okusatu tetumuyingiramu naye ate gwondaga nti sematalo ow'okusatu olinga gweyagala okutinkula obadde ki. Yamugamba nti gw'oli mu kuzanya na sematalo ow'okusatu naddala Zelensky bwe yakyala mu maka g'obukulembeze bwa America White House mu ofiisi enkulu ennene ne bamugamba ozanya na sematalo ow'okusatu. Kaakati Dmitry Medvedev naye agamba mukulembeze wa America byogamba Putin. Bw'ogamba nti Putin azanya na muliro manya naawe oli mu kuzanya na sematalo ow'okusatu kubanga tukisobola. Dmitry Medvedev ono ye deputy chairman of Russian Security Council yamyuka chairman ow'akakiiko k'ebyokwerinda aka Russia. Dmitry Medvedev yaliko president wa Russia 2008 paka 2012 babadde bajja bazanya obuzannyo bwabwe ne Putin nga Putin wabeera president Dmitry Medvedev abeera prime minister wabeera Dmitry Medvedev nga president abeera Putin Medvedev wabeera president Putin abeera prime minister babadde bajja bakazanya enkya n'eggulo paka gy'oli abalamu era Putin webakanya ne Medvedev ne bakkiriza Putin n'agamba nti kanjira nnyongera okukwatamu. Medvedev era n'atamusuula waali awo kwa Kiba mundu mmenye nnyo eri Putin. Kakati agambye bw'obanga ogamba nti azanya na muliro naawe manya sematalo ow'okusatu olitandise okumulamuza. Good enough for change we have good, big machines. Kakati time etuuse nge ebyenteeseganya olutalo okubanga lukomekerezebwa mu Ukraine byandibanga biganye ag'omunda getufuna nti emizinga gino egiwanyisiganyabwa ennaku zino bukyanga ababiri bava ku ssimu mukulembeze wa America n'omukulembeze wa Russia n'ebigambo ebiri awo. Trump n'atuuka n'ogamba nti Putin yandibanga essaawa yonna yandigwa eddalu yandibanga teyeetegerera kati bigambo bya titi for tat. Ebya Trump ogamba nti abadde bawulisiganya ne Putin
balina enkolagana ey'omunda birabika nga kakati bikyuseemuko. Mu kukyukamu bireetedde amagye ga Russia okuba nga ate gabeera gankizo mu battlefield. Era batugambye nti mu battlefield kati emmundu engeri gyesekebbukamu kireetedde Russia okuwamba ebyalo ebirala bina biramba. Ebyalo bino bisangibwa mu mambuka g'obuvanjuba bw'ekitundu ekiyitibwa Sami region. Sami region ng'omusajja omurasha ekitundu kino yandibanga akyetaagako kope kati mu mambuka g'obuvanjuba bw'ekitundu kino yeewali ebyalo omusajja omurasha byasobodde okuba nga mukwano gwange awambye 25 okusinziira ku gavana bw'ekitundu kino Ole Haidorov ategeeza n'agasanka nti wangi ekyalo ekiyitibwa Novenke, ekyalo kya Novenke ekyo omusajja omurasha akitutte. Basivaka, ekyalo kya Basivaka omusajja omurasha akitutte. Vesilavivka omusajja omurasha nakyo akitutte. Zulavovka nakyo omusajja omurasha akitutte. Era abatuuze babagambye nti abange mmwe mwambuke ebitundu bino, mwambuke ebyalo bino, ebyalo mubiveemu, ebisigadde mu bitulekere. Bano abasajja sobola okuba nga tubatwalaganya entatinda, era amagye ga Ukraine gataddeko kakokola tendeka nnyuma okusobola okwetaasa obulamu abantu ba bulijjo lomu omusajja omurasha abagambye njagala byalo nga bikalu bano batakuli batatakulikika. Defense Minister ya Russia egambye okusinziira ku mbeera etandise okubangeze amatwale gano omusajja omurasha okubanga agatutte ebyalo 4 kimu 2 3 4 omusajja omurasha abitutte. Batutegeeza ulira kano ekitundu kino ekya Sami region ng'ekibuga main city enkulu weetaaga kutambula kilometers 30 ze miles 19 okuva ku boda eyawula ekitundu kino n'omusajja omurasha. Kitegeeza nti omusajja omurasha ayongedde okuba nga asembedde. Era nga n'enteekateeka zikolebwa Russia eyagala kutwala kibuga kino ekya Sami region. Wano Ukraine ekibuga kino oba ekitundu kino Sami region Ukraine ebadde ekikozesa mu kutwalaganya entatinda abasajja aba Russia naddala mu ebbango mu Ukraine lyamaze mu kitundu kya Kursk. Kati okuva ekitundu ekyo nga omusajja omurasha akitundu ekya Kursk omurasha ali awo atevunyanga munyera kugumba teri amukuba ku nsoloboto. Kakati nno byonna ng'obiwulira abakungu ba America Trump be yalonda babeere mu nteeseganya za Ukraine bagamba ebigambo ebifulumye mu Dmitry Medvedev bigambo bibi. Toyinza kwogera bigambo bwe bityo. Bamuyita Kais agambye toyinza kuvayo kwogera bigambo bizito bwe bityo. Dmitry Medvedev obadde ki nti mukama we yayogedde bigambo ki? Trump yagambye oli tozanya na muliro ali mu kwemoolamoola n'omuliro nti Putin ali mu kwemoola n'omuliro. Edda nzijukira nga tukulaawo oba nakati olaba omwana n'omugamba nti ng'omulaba nga ali ku kakanda azanyisa n'omugamba mwana wange ozanya n'omuliro muusi ni obadde ki nga tekiwulira. Bumala kumwota n'akakaza nti ddadi kiyabadde agamba kyekituufu. Kakati bali mu kugamba Putin. Trump agamba Putin amugamba nti gwe ssebo ozanya n'omuliro oba badde tokimanyi. Dmitry Medvedev amugamba nti bw'oba ogamba nti nzanya na muliro sematalo owokusatu gw'oba oyita ate sematalo owokusatu omumanyi. Kati ku kusinziira ku Kais agamba nti bino si bye ebigambo ebyandibadde biva mu Dmitry Medvedev. Ensi ogiteeka ku bunkenke sematalo owokusatu omumanyi. America egamba ebigambo bino si bituufu si bizibe wandibadde okozesa. Waliroozeeko ebigambo ebirala nti ebyo nange byendeese ebyo nange byendeese. Lutalo lwa bigambo nkakasa sematalo owokusatu Trump omutegeera. Kati abakungu bagamba
enteekateeka zirina okubanga zikolebwa olutalo lusobola okubanga lukomekerezebwa ekitali ekyo embeera egenda kwongera kubanga ekambu ebeera nzito bw'abanga buli omu atandise okubanga awanyisiganya ebigambo bwe bityo amawulire amalala nago ne gongera okubanga gajja kaakati no munnange byonna ng'obiwulira omukulembeze wa Ukraine Zelensky ye tebamukubirangako kuva waka oba ebitundu babitwala agenze kwongera kubanga asakira bannansi ba Ukraine ayolekedde mu Bugirimani era yatuuse dda mu Germany ekimututte mu Germany ayagala machines getufuna chancellor wa Bugirimani Friedrich babadde n'olukiiko olw'amawanga ag'enjawulo ono akozesezza omukisa gwe gumu n'ebigambo byabadde ajja ayogera enkya n'eggulu ng'agamba Ukraine namugamba nti tandika okubanga okwesa ku byuma bye baakuwa obadde otya emizinga egyo gisobola okuba nga gituukako ku ttaka ly'omusajja omu Russia leka kukankana batugambye Friedrich asobodde okusisinkana President Zelensky era n'amujja n'ewaka n'amutwala mu Arsenal za Germany munda mu bisenge by'amakolo g'entalo lengera Zelensky alambuddeko abasajja gye bakolera emizinga alambuddeko abasajja gye bakolera bomu alambuddeko abasajja gye bakola drones alambuddeko bamulambuza mu bifo namugamba nti kiki kyoyagala yogera naye nno tamala googera oli yaga nti nze simala googera Zelensky bamulambuza ebyokulonesa bamugamba nti kiikyo chancellor wa Bugirimani omujja Friedrich yagambye Zelensky n'amugamba nti Amerika Bungereza Bufalansa bakukkiriza ng'osobola okubakoko ku ttaka ly'omusajja omu Russia omutyako ki mulala ng'abantu abalala mizingo girina gisobola tolontoka gisobola okuba ku ttaka kugikozese ag'omunda gategeeza nti yaddoona akyaddeyo eno naye tannaba kubanga amukkiriza nti oba naye agenda kumwa ku mashines agenda kumwa ku mizingo egyo Taurus nakukugambyeko olunaku olwajjo kakati Zelensky akyaddeyo era mu kukyalayo bingi basobodde okubanga boogedde amugenda amugamba nti omusajja tomutya omutyako ki Zelensky abaddemu okumulimu n'akatengo namugamba leka kubeera n'akatengo long range weapons osobola okutandika okubanga zikozese kana akadde kakwerwanaku amugambye ku mizinga gy'olina waliwo emizinga gisobola okutolontoka kilometers 1000 lulamba miles 620 okuva ku front line tandika okubako ku besi z'omusajja omu Russia vamu kukubakuba wano kubakoko ku besi y'omusajja omu Russia kilometers 1000 lulamba emizinga ogirina miles 620 mukwano gwange bamugamba nti kakati tandika okulamuzako ku besi ennene ez'omusajja omu Russia omusajja omu Russia wali besi ze woba otandika okubanga okuba besi bamugamba tandika okubako ku besi ze nnyini va mu buno obubugabuga buno kubira eddala wali besi eza Russia lwajja okujja ku mmeeza ayogerezeganya agamba nti abange kale tutule twogerezeganye Defense Ministry ya Russia etugambye njogera bino gompuliriza olunaku olwaliro olw'okusatu waliwo obulumbaganyo obukoleddwa Ukraine yasindise drones meya w'ekibuga Moscow ekya Russia Sergei Sobyanin agambye nti air defense systems ziwanidde drones za 3 ekiro ekikeseza leero abasajja badde bagezaako okubanga basotya Ukraine yandibanga esindisa drones 42 3 ziwanuddwa endala bazikakkanyiza tezisobodde kubanga zikosa era wano omurasha naye n'agamba nti bwe bakutenda ennyo okukomaga nange kankuteekereteekera oziwulire
10 katonyeze tano embuutikezi olinange Sonko Musa abali ku nguudo ezingiriza fuluma Kampala kadde kanongo otaddeko banywanyi ab'obwangu mulimu aba boda boda Ukraine Russia esindise Iskandar esindise emizinga etano 5 Iskandar ballistic missiles 1 guided launched missile ne drone zikinana munana omuduumizi w'amajja aga Ukraine naddala waggulu mu ag'obwengula ag'omubanga atugambye olunaku olwalwolwokusatu bawanuddeko drones ku drones 98 basobodde okwanulwako drones 33 endala zikutteyo gyemizinga tebasobodde kugibaka kakati nno byonna ng'obiwulira amawanga ga lukalu lwa Bulaaya agabadde gagamba Zelensky nti tugenda kusindika amagye ga NATO ku ttaka lya Ukraine kirabika ng'ekyo tekigenda kusoboka. obuyimba obukyamula bwokka bukedde famma embuutikisi. Russia erabudde Germany ekibuga Berlin tekiri seefu singa mutakula ewatatakulikika singa mutakula ewatabasiiwa. Russia esobola oteekateeka omuzinga gwe mutalabanga nako chansala wa Bugirimani togeza n'osuula eggwanga mu ntata okusinziira ku mulege tongera kubanga tofuna ag'omunda gategeeza nti Zelensky okubanga bamulambuza ebifo ewaterekebwa ebyokulwanyisa omuli omuzinga oguyitibwa Taurus missile. Zelensky yandivayo n'emizinga gino gyandituuka kati Russia egambye singa tulaba omuzinga gwa Germany ku ttaka lya Russia tujja kuteekateeka omuzinga nga tuguteekateeka tulina ekibuga Berlin mu birowoozo konze biibino nina genfuna Israeli egambye kusinziira ku breaking news mu ddakiika 7 emabega Netanyahu agamba nti muganda wa Yahya Sinawal eyali akulembera aba Hamas Muhammad Sinawal bamuta. Israeli egambye Muhammad Sinawal muganda wa Yahya Sinawal eyali akulembera aba Hamas mu Rwanda lwe Gaza Israeli nayo yamutta. Netanyahu yagambye. Breaking news dakika 7 emabega kiriza sisobola gaza okusingako wano kankwagaliza akawungeza akalungi.